Woze nagamba abantu bajja. Oyo bamita mumanyi but samulabako. Ani? Tewamulabako naye omumanyi omuntu oyo is a historical. Samulabako but legend nenyimba ze zimanyi. Yes. Manager abadde akuwispira abadde akugezaako kukuba akaama nga whispering naye ndowooza era tomutegedde. Mumanyi erinnya but ndyerabidde. Manager amayani. Maiso. Fred Maiso anyway Eagles production bye biseera ate nayo yina gye yava yakutuka mu Diamonds production ewa mukulu Katolu bwa honorable right that moment nejja paka nefuga Eagles ate yava mu Eagles nejja mu generation ya Golden Band where we find the likes of Carol Nantongo. Now she probably have to tell us oba ali soro oba achali of which you know chichali. Katugenda mu kayimba akakaddako tukomeo tufumite embozi tovaako genda kubaka wo bwesimu eyesimu eyawo wansi ku WhatsApp sindikire kibuzo Carol compliment supplement any suggestion anything just send in your message your regards nja kuba nsoma at the end of the show nja kuba nsoma atende Carol yennyini naye mubawe musobole okuba mwogera ko naye ababuulire figure kyekyo okuyimba kyekyo eddobozi kyekyo akikola atya azaalibwawa yeddira ki ebintu ebyo byonna osobola okubanga okubimanya kubanga otyo okwogera omuziro ogwo nedda bagamba nti omukyalo omuganda yina alina okutambula mu nga muganda bw'atambula noba omusajja omuganda alina okutambula mu nga omusajja omuganda bw'atambula totambule mu nga omuganda bw'atambula wallahi sijja kulimba wallahi billahi talai olina byogera mu bulambulukufu bwabyo ate sifunawo kabonerawo. Kale fiki tugereko mukayimba akaddako ndowooza tujja kuba tulaba Carol Nantongo music to sound to sing to talk. Today it's her day, therefore the fame, the history and the journey of her is gonna be revealed here right there. Bamitasema kula soda bakyala nga buji soda bamwa era nga gamba eyes on you joberako every Saturday sawa 10 paka sawa eje tumalira 11 zenye. Ana gontuka bamita Carol Nantongo yali ne mwana mulesi Dr. HilderMan mazongoto honorable to be emawokoteri ndowooza okota amulabiranga ddala tujja kulabiranga ddala mwana mulenzi Dr. HilderMan Kiyaga Hirare Kiyaga Hirare tujja kulabira ddala katukwagalize biro ali nawe ino okujja wano nja kufuna mu budde bwango bweddembe omanyi gye tuvudde naawe kati tuba tulabika nti akayimba ako katuleeterera ku mwana mwala Carol Nantongo. Nantongo omuzungu abaga Nantongo ati bwe walinnyako ku nnyonyi bakugamba Nantongo next on stage Nantongo ate twagenda yimbira abazungu abatu era abatutwala baali baddugavu tomanyi ndi abaddugavu batuuke nabo ne boogera ng'abazungu kwekoza are you sure Nantongo nsanyusa okula weddira kiye deddira nkima naye ab'enkima mwenyirira dayida tewali atanyirira naawe kennyini ngabe neyanza ab'enkima bakuzaalawa banzala Namugongo Kyali Wajjala naye ate nammwe mutulekeeko kati naawe bijja we biri we babaziika awo we biri wanjisema ebijja we biri awo sure ebijja biri awo Namugongo tuyina n'ebiri Kasaayi kati gwe bakuziika wa basically wano oba eri Kasaayi I think wano wafuse nnyo Kibuga bajja twala Kasaayi kubanga ojja genda okkirize mayiti yo bagiteeka awo ate mu myaka nga 10 bakusimuleyo ajja kuba Kasaayi olaba ne kafeera ali ewo alaba mulwanyisa omujja wamujjeko DNA ate gwe bwe munzijangayo yenna nzijeyo ajja kukiraba ate tutukanga kango ebyemizimu simanya bitebikola kalo totukanga kanga bote bwakanga n'omulenzi oli n'akuvaako mbuno omusinga sente musimanya biti era nabyo agambye ogere aliwa kalo ate leka kunsaza ayogera eyo tujja kutuuka kati abalabi bonna bamanya oba bawa Karo oba eyo gwayogera gwe tumanyi temutusalako bigambo tulinde tujabaga Karo okuyimba okutandika wa di kuyimba na kutandika dda musomero kusomero mu church ate leka tulimba gwe wasoma Karo olaba mu church yewa Namugongo eri ennene kati omwe twayimbiranga Kibaba kati nga nze nkulembera dolefa mwabe bakusomeza za church
namugereka katono gwe muki gwe musika wange byebyo kati gwe wootandikireyo okuyimba n'owulira nti ojja kusobola eddoboozi lyo ng'olyewulira n'abawulira naye kuva dda nali omuwala kusomera atekkiririzaamu. Lwaki? Ze nga ngamba simanyi naye nga master wange yanjagala nnyo nnyimbe nga bino byokgenda competition z'amasomero nga yampa oluyimba odduyiga nga nina entondo kakwegamba nga ndaba nkaka ebintu byosikola ki akyaliyo master byesaagala I don't know kubanga kirudde naye omujjukira erinnya baba mita Matovu master Matovu awe namugongo ate nga naye wa muziro gwo abira Wankima Matovu Wankima mpozi nga really? Wankima Matovu aba Wankima ani muganda omutuufu wano Matovu Ankima Wangabi olaba kalo bwawadde awakana Wangabi kutidde si Wankima Wangabi baya kugamba nga simulyanga ye waffe nze manyi balugave bamisa kisemakula ati gwoli weeyo nawe manyi nabe mamba mbamanyi ba mubiru aluna mubiru waki simanyi wa mamba manyi nnyo ebyange omanyi nnyo ebibyo era ebyo byawe tugenda kati otandikira mu kyaki n'oyimba n'otematema ne tujja nze nkulidde nnyo bintu bya music naliko mu culture music okuva senior 1 paka senior 4 gambirimu somero ki eri ya senior liri namugongo awo baleeta kira kakyogamba bwe ngendayo ne mbagamba bampe index number yo balimpa omanyi we nali nkola okunoonyereza lumu nga nkyakola sayidi eri gye nakulira ng'abantu bawakana nnyo mayinja nkubulirako kankubirako kubanga biri byali mu golden band mu Eagles mayinja teyasoma ngambagamba kankola okunoonyereza nze njja bakakasa nti mayinja yakola ki nga nva wano aŋŋenda amasomero ge yaŋŋamba empenje gomba nga nganoonyerezaako nga nfuna we yasomera nga index y'enamba ye gyeri nga nvaawo nga ngenda ku senior 4 nga index number ye gyeri nga nvaawo nga ngenda ku mubzi yakola diploma mu business administration. Ati abantu bamanya abayimbi nti tebasoma naye ate ekintu kye balina okuyiga nti okuyimba gulinga muli mulala n'omuntu asobola okuba nga akola saloon nga nneno nnyo y'amaanyi naye nga teyasoma oba kitegeera sigamba nti n'abayimbi be balina okuba nga basoma sigamba nti abayimbi balina okuba nga tebasoma so okuyimba kulinganga mulimu mulala so osangamu abasoma n'abataasoma naye ate era katukitwale katukyogerere wano omanyi okusoma abachina ba investor ba wano okiwulira teboogera luzungu neither teboogera luganda bwe tuva wano tugenda fe abakoleddeko mu mawanga gali amalala oluzungu is not a priority si kye basoosa basoosa experience bakubuuza ekintu kino kirinamu obumanyirivu si wane Uganda atamanyi luzungu obanga omuntu oba atategeera oba kitwala anti waliwo enjogereri edda abadongo tebasoma oyinza obeera mu environment y'abantu nga boogera oluzungu biki kati gwe batolwogera oba nga tolubeera munyu babalaba tolina nakubali nana wane Uganda but at the end of the day si kyekikola mpakanyiriza ddala ekintu ekyo era n'abaali bateesa bakaba palamenti nno muteeseze mu lulimi Oluganda baali batuufu mbuuze lwaki omanyi waliwo ebintu ebimu tubikola ku ggwanga just kuyisaawo bye twagala naye kati jjajjaawo oyo gwogambye Namugongo wa myaka 7-8 abakadde kati bali bawa ssente ku district omunaamuteeseza mu luzungu anaabitegeera ddi naawe wennyini ensonga z'abayimbi nali n'abudumulazi wanagamba tugendeyo ffe twogere Oluganda kati kale awo nga tuvuddewo naye lwaki karo ebyo byonna mbikubuuziza naye toŋŋambako nti wange omwami wange yoono ate omukyala yoono ate nze mwami nze mukyala ate letulekeeko naawe omanyi era olunyanyi lwennyini oluzungu bamuyita Aphrodite kati olaga nti gwe mwami gwe mukyala tujja kuleeta ba scientist wa tuli okimanyi kati ebintu byatu byogera mu scientific elections olaba soda kyolina okumanya nze Carol temugenda kumanya musajja wange kujjako nga mbaletedde kaadi ekyo mukireke mulekerawo nokimbuuza because sijja kulaga musajja leero
awulidde fa abayimbi abiseera ebisinga basajja kizibu abasinga abanoonyeza bazze kunona byabo kitegeera so kati nzije kugabanako bibagabanye nzije leero nkubuulire bannange nafunye ono enkyala beyo omulala because tuli bangi afuna omulala nga tali ready nze nga manyi ndi ready okitegeera so let me wait omusajja oyo gwendi balaga njabba mbadde naye ebbanga kwe gatwetegedde ekimala ate ekyo nkyagadde nnyo omanyi lwaki sagala mumbalire leero bankyayi era muddemu munkuba amawulire bunero yafunye ono ate wayitewo ebbanga bw'ateera ono awaki naye ng'oyinayo simanyi awe mbadde nkwagala awo kubanga eyo n'okiwunzise nga kiraga there must be dignity and respect nti abayimbi muyina okubeera dignified nti onajja n'onajja n'oli ajja mugenda ne mbeera nga munyirira nnyo kati abasajja bajja bangi at the end of the day oyinza okubuuka n'omulala n'omulaga nga tetali ready webale nnyo kati kiba beta n'olindako n'ogumiikiriza nze sigenda temugenda kubimanya ebyo naye nga waliwo no agrow naye aba abuuzabuuza nti waliwo atakulakulako kubanga nina emyaka nayisa mu 18 kati tukiba ate nga n'akayimba kali kewakuba ne Dr. HilderMan akavuddeko ku myaka era wakakuba nako wezeze emyaka 2 18 ng'ogiyisiza nayina emyaka 2 kati mwakoma kayimba ne HilderMan sibuuza lwange mbuuza lwabo abatulaba kati olina okumanya kiri kimu nje sidetinga bayimbi olina okukimanya corona sign out first of all manye emize gyabwe manyi bye bakola manyi kati ebyo nedda era banne mulekera okunjagaza abayimbi bannange Karuna enkusanga n'omuyimbi nga mwefa bakula okwata ngokufaananyibo bweppa okigambye nnyo okisiikiira okyogeredde wano abe Fort Potro akigambire nnyowe akisiikiira amota akiiki mpako yaawe ojja kutubuulira naye wakadi oyo olowooza bw'alijja ye talibeera wa muyimbi aluwa gwe okakasiza ddala nti mu bayimbi tojja kukwatayo oyina wompangulire kuba nina yampereza message wano nampa abasajja ng'ate bali bayimbi nga mwotambulira niŋŋamba banaye kino kuwaayiriza oba kwogera njagala nnyo omuntu n'ayogera nga alina ne proof picture photo byonna ojja kweyogeza bwoti bugende osanga omusajja ng'atula mu maaso ga wooteri ya ku reception ekizibu kye mulina kiri kimu nze nga siriimu kale kaŋŋambe ba presenter bamanyi nti oba n'abatulaba actually ababalaba because ababalaba is the most important reason why you come here ne tukubuza ebibuzo ebimu and you clear the air kaŋŋambe abatulaba nti you clear the air nga Bad Black bweyagamba I'm on hair but he meant air okay kyentegeeza nti abatulaba babasuubira nti buli muntu gwe bakugambe nti gw'oyagala oba omwagala naye naffe business gye tulimu because tukola byebimu baba mikwano gyo oli asobola okukyalirako musobola okwekubya ekifaananyi just nebikomaawo okimanyi nsobola okwekubya ekifaananyi naawe kangeze ne muyimbi munange nga twesanze kati nga wano ku set ne tutaddamu wadde okwogera naye nga tuli mu industry yeemu naye muntu n'akitwala nti obeeyagala abo bakolaki naye ati n'abeeyagala nga bayimbi n'abayimbi guli guba mutima gweoba nga ba choice yo choice yo it is okay okay kati Carol eyo yonna kati awo natweruddewo bulungi nnyo Dr. HilderMan bababuulidde ako kaba kayimba ate Dr. HilderMan musajja mufumbo ebibuuzo bye mwa musajja mufumbo ekyo bufumbo ng'okizeemu nnyawo nambe musajja mufumbo bamwesonyowe mbali nga nti okomya nti musajja mufumbo ng'okonyeemukko n'olekawo mbadde nga nti okikonyeeko bukonyi n'okirekawo musajja mufumbo bamwesonyiwe Erina tonkubira simu weza bubaka ndaba wano okuba essimu si kyabwenkanya kati tugende maaso tufumite emboozi nekala abantu bagire ku galubindi bakulabeko beauty yonna ogitadde munda omwana wa mama yenna wenna mugongo yenna Elisa bagireko katono nawe kanzijeko ne manager n'agamba nti atwamwe olaba ekyana okiraba mu kamera kati tugendereko awo eddakiika nga ziizo abantu bakulabe ku liiso bagambe nti Carol
covid yono omuyisemu otya kubanga kiri kyoyogeddeko nti abayimbi okuba nti nabo bantu ate mubagaza be babagaza n'ebirala bintu bingi nnyo abantu bye babateeberezaamu okitegeera ate ng'ebintu ebimu you have to come on air ne mubiclearinga ebiseera bino abayimbi covid abanyize nnyo because concerts teziriiyo ebivulu tebiriiyo you cannot perform ku mikolo na wedding n'ebirala ate n'ekirala njagala ne kino ng'onyonyolo kizingiremu abayimbi tebasobola kuba simu ne basaba nali njogerako ne Betty Mpologoma Betty Mpologoma nagamba nina abayimbi nga basatu bonna bankubira amasimu baagala mbasindikireyo emitwalo ebiri soda is it fair lwaki muzeeyi tatuta abantu bafa abayimbi bafa ne mugamba naye simu emeka basibye abantu bonna naye okimanyi nti gwe tosanagenda ku dduuka kwewola era tosobola kati embeera eno ebayisiza etero giyiseemu otyanga gwe karo ekisookera ddala embeera ng'eno eyigiriza bangi tuyigiriza nti next time ebintu ebiti tulina obyetegekeranga because kyagwawo nga teri akoze ki nga teri akyetegekedde ekirala eno embeera tenyize bayimbi bokka exactly buli omu tewali muntu ali bulungi ate bw'ogendako mu byalo ate bo bali bubi nnyo kituufu because aba baweerezanga akasente baalinga eno mu kibuga kati n'abo mu kibuga bakutta akasente kaye bagamba tugenda kola tutya gwe nakuweereza ne bangoba mu nnyumba tetumanyi nawe kiggwaddi naye nga bandi tutadde gemazima kati gamba Museveni byoyagala kubanga akuwulira era akulaba batutte naye bw'onaayogeza eddembe bw'otyo nno anaakuta nkole kinkambwale oli nno nga naye tagenda onaayogeza bannange batutajja kugamba nti ndowooza onyumya ne maama Jene tuli banyiivu nno awojja awojjirira genda mu maaso batutte tukole simanyi kuboggola okitegedde kati nasaba mu buwombeefu wali badde ofukamira naye lwakuba nti ati sijja fukamira ne gwofukamira byokufukamira naye byebimu okitege ne bambi on a serious note bambi fenna tuli affected but tuli mu levels ne kambuze ngobuuza nze oba bali mbuuza ggwe tunyumyamu tufumita mboozi ebyaddala ebintu bino bituufu oba mbuuza lwaki kuba tasobola kuŋŋamba nti otadde abantu aba taxi waliwo kubanga oyita mu kibuga nga abantu bajjudde ne kukubu bakola kati ate lwaki abo baganda yata aba taxi neki n'ata abamu ku b'obutale naye abutali bwa mubuulo n'ata of course essential services ngaffe abamawulire tukola n'abamalwaliro ba Ministry of Health bakola naye okimanyi ku nze ndaba tewali njawulo oyita mu kkubo mu town saawa zino ng'abantu benyize bwe bati nze mbalengera mu kikubo n'entya kati oŋŋamba ekirwadde awo kiba tekitukwata kati waki wooteredde abo n'abagundi bate balwa bana bakola ki wano wenyini ab'amakanisa ab'amasomero abaana baffe abaana ewaka bali mu kwekuba amatoke gabatamye akawunga kabatamye they are so stressed and depressed abaana naye awo wenyini ku baana nga beetamiddwa omusajja tetunnamulaba n'omwana ow'ebbali tonnamulaba kati banaye tulinda ki tuli ku ki kino emyaka ogenderedde awo ko gwe kozeewo sooka oggalewo tubulire bulungi nti abalongo gye bali oba tebaliiyo sirina mwana olinda ki ate sinnaba kutuusa gundi onaamala kumera nvi mutwe nkyalina byenkola byentegeka byenjagala okugguza lwaki oyagala nzaale because oŋŋambye nga tomanyi kiri mu nsawo yange nkubuuza bubuuza nze saagala kuzaala mwana wange kankubuulireko abasajja b'ennaku zino musuula abakazi ekyo bagambe tunulaali mu kamera bulungi nnyo bagamba abasajja nayagala dde obbagamba nawe be balabirira abaana baabwe ne babasomesa kati nze nakulira ku single mother nga tuli abaana 6 owulira nga gwoli wakumeka mu baana 6 nze ndi wa 3 okay owulidde nina abanzirako bameka 3 kati nina ebintu bye nalaba nga tukula kati ebintu bye saagala zaala mwana wange akole ki kitegeeza ne bw'oliwo omusajja omunzaddemu n'ogenda nsobola abirira omwana wange so let me kwetereza ndabe nga ndi ready omwana wange njagala asomere mu masomero ga kabisi nze ge nasomeramu nebuuza nze nina bameka olina bameka nze naye nyinza okugaana nina 2
kakati laba ne bangamba ambo wali badde ozaala bangi zaala b'osobola tekola bintu bantu bye baagala nze sikola bintu bye baagala nze nkola nze kyenkola ki kyoyagala ne byonyumirwa nze nagamba okuzaala nina muto wange ali kati P5 naye musomeseza kuva baby class paka wali yes kuvanga muto mu bugoye kati nina wenjagala atuuke njoke then ntekewo omuto naye kalo byange byakubala abadde bakulaba eyo nga bakuyita wa muniino ng'ozira kumala kagenda kazi kuba kasimu nakuweereza message biveeko nze nkubuulidde omanyi abayimbi bano tuba at certain point we look at your intellectual reasoning we look at your interpretation of the future and where you are kati ebiseera abantu bano abatulaba they anticipate and predict nti ndowooza oyo enfaananaye bye bikolwa bye kituufu oshagera ojja kufuna obuzibu olina kubuukirawo so si karo sikola bantu bye bakola because ndabye oli azadde nzaale tomanyi kiri mu nju yange tomanyi kiri wange so let me organize myself when now until ndi ready nja kuzaala anytime karo onyumidde nnyo you're such a very interesting and very intellectual thank you bakutegedde nti yoyo karo senior okay tugendagendako mulango tukyafumita emboozi genda ku simu yo awansi eya whatsapp sindika message yo for your supplement compliment n'ekibuuzo kyonna ky'obuuza mwana muwala karo nja kuba nkomawo at the end of the show ngenda bisoma ate era n'ebimu naye abiddemu keep on the show eyes on you semakula soda tukyagenda maaso katugenda gira mu kigale mugiyeyo mwana mulenzi muganda wa Bobby Wine Eddie Yawe gira tukigale yali ne mwana mwala Karo Nantongo tukomyeyo kuva mulango ngeraga bamutesema kula soda omubwati era ngagamba program eyes on you every Saturday from 4 p.m. till 5 tubera tugenda ku the fame the history and the journey of our fellow musicians celebrities presenters socialites whatever mwena je muli njagala okubanga mpisawo abantu bano mangu nnyo hoima Karo waliwo abakulaba ehoima bamuyita Kajoyina Grace aweereza message kubambadde Kajoyina Grace agambye nti we bale kunyirira alabye ku maaso go n'alaba ne kutama ne baguma Henry Dismontel ematuga agambye nti anyumirwa nnyo ennyimba za Karo especially gira tukigale. Thank you so much. Then Kajoyina Grace tekako ne ani omukyala bamuyitani Kajoyina Grace mama ne Baguma's wife wamu ne nani ono mama Judy Katamba emakindi ndoze je mukasiba makindi kati olaba ndoza abantu be makindi kwebali naida agambye nti omukyalo oyo yankubira akayimba akawuba kanyumira ompuuba agambye ompuuba okay omulala bamuyita namusoke emakindye naye agambye nti ayagala nnyo akayimba kamese tambula nawe ndowooza bakutambula nnyo namusoke akamese ako wamu ne Fiona Fish mu byennyanja naye agambye nti anyumirwa nnyo mbuwe bale kuva mu butono ndowooza voice ogiwulidde bannange kale message zange tujja kukozesaawo genda ku WhatsApp namba eyo eriawe yennyini gwatalina maaso bulungi ndowooza ngikusomere obeere nga oweerezako message yo tujja kuba tugiddamu wano nga gamba nti eri 0753 506 588 0753 506 yo WhatsApp namba yaffe sindika message yo compliment yo supplement yo complain yo everything ewa Karo nja kubanji musomera Karo tugende maaso akayimba ko kennyini tukigale Bobby Wine sorry Eddie Bobby Wine manya tuli ku mitwe kituufu nawo kikakasa kotidde ate badaya abayimbi mwalese form kati mwene boogera ku Bobby Wine kyagulanyi mwena mga nti awo nenga muli amannyo mugaluma mu kikakasa tuveyo migoji tidde go wagambye nayo manyi jengwa ekyo tuveyo nayo manyi jengwa kuba ndi muvubuka kati tuveyo bulungi nnyo Eddie Yawe concept tukigale
mwakitandika mutya and ani yaleta idea, was it you or both of you? Oluyimba olwo okujja okuwandikibwa, script writing, production, video shooting and everything. Videos yankolera nnyo yanyumira nnyo by the way. Oluyimba olwo mwami ya Yawe mukwano gwa Judas manager wange. Simanyi wakati bakyali simanyi. Ne manager. By then kyali bwekityo. Kati manager anga bera kamocha studio ya mwami Yawe eri kamocha walinge wa Bobby wali. Of course. Kati bali bakole track nga oli awandika ennyimba ze. Kati Romo agendayo because nali njaga nnyo okuyimbako ne mwami Yawe. Yes. But nga manyi Chabei. Yeah, okitegeera. Tuyinza kufuna chance. Kati ne bangamba Judas yagendayo ngakola demos ze. Then ndowooza bayogera mwami Yawe yali alina olimba lwagenda okola n'omuyimbi omulala. Naye kati bwe yali awo ndozo omuyimbi n'atamufuna mu time. Okay. Then nabuuza oyo nga beegeyamu ebyabwe. Nze nkunyumiza bye bangamba. Of course. N'agamba nti abanyimba olimba n'omuwala ki? Kati oli of course Judas ngawulira. Judas namugamba. Of course I know muyimbi we namugamba Karo Nantongo, namubuuza Karo Nantongo. Yaliwa oshegedde. Ne bampita. The next day nengenda namugamba mulete tukole ki muwulirize mu ngeri gyayimbamu tulabe. Nenzija mwami Yawe nampa ennyimba zalinga 3. Mpulira. Nyimbiramu. Okitegedde omanyi noti zaabwe sise bino nti nomale gayimba okole ki musajja mumanyi asayine bitu byabayagala okuwulira byokola ne producer Aton Hose gundi bamwita producer ki Dan Magic Dan Magic yakola ne producer wa Firebase is Ton Hose. Okay. Kati netugenda nempisaamu then nagamba jakola the next day netukola oluyimba. Okay. Njagala nnyo okubuuza ku lw'abantu kuba ebibuuzo bijja wano message nyingi naye already ekibuuzo nakirabidda. Mwakoma kayimba ako ne Yawe? Twali tugenda sokkawo ku ki? Anti nanga omanyi abantu babonyaga mu one. Naye kalo nno nawe weekaza. Ebyabayimbi ebyabantu obimanyi baga naye. Sakizemwe mabega nte. Oli ku HilderMan tugenda specific. Tomuzaabuza lwaki ontwala. Akati kankubuulireko ku mwami Yawe. Mwami Yawe. Babuulireko. Okay, mwami Yawe. Oyo kojja wange kuba mama wange wa Mbogo. Kiwedde. Kati ndowooza abadde babijweteka n'ebibuuzo bye mbadde mubuuza sigenda bisoma olw'ensonga. Kiwedde. Oli wa Mbogo kojjawe. Nanga nzaala wa Mbogo bamuyita Nabbanja omugenzi. Owange ena magembe. Kati awo kye nabagamba nti bintu wema mubijweteka musoke mwetegereze. Tomala gavayo bibigamba. Bye yabagambye mu kusooka n'abagamba mmwe mubateebereza nnyo. Naye nga bambi ate si kibabaako. Naye nakyo si kikyamu because kibaba balaba. Omuntu omugaana kulowooza kyakola because kyabalabye. Abalabye nga muli mwenna wano na wali oba osuubira ki? Ate kyekyo lwaki naffe tuvaayo we search an opportunity ne tugamba nti kati karo jangu tunyumyemu gye nvudde ate abantu basobole okumanya kyekiddako. Era obyogera naye era omuntu n'asigala ng'agamba alimba. Really? Kati tukole tutya? Nedda omuntu atwala kyayagala. Naye olina konkoonyemu awo n'oŋŋamba nti abantu baba balaba naddala bano basuubira nnyo okuba nti bw'oba okyali wansi olina kuba waggonjebwa. Bw'ojjanga ofuusa omuyimbi ow'ettutumu n'otandika okumera ebiwawaatiro. Bw'ofuuka omunene ate owalirowoozezza nti being in a stardom or being a star. This is where you need people. This is where you need money. This is where you need funds. Of course kati nenkireeta nange ndabe endowooza y'abantu bagifuna batya kubanga abayimbi bangi bwe bafuuka abanene ate bafuuka ab'amalala. Kituufu ekyo. Ate abayimbi bangi eno wansi mu kutandika abaalabanga abantu bali nti be balina omuwa okumutuusa ku kyayagala. Bwe bamala ye bw'alaba nti alinga akituuseeko ng'ava ku mulamwa. Ekyo gw'okihandolinga otya era gw'okirowoozaako ki? Era nze omuntu bw'avaayo n'agamba nti oyo omwana alina amalala. Ekino kinyiriza ddala. Nze tekinyiiza kinkaabya. Webale because mbeera neebuuza. Malala ge gongamba ge nina galiwa. Maybe ng'onfunye bubi gwe n'ogamba nti malala. But bobanga kati nganze Karo nze nina wenjagala obba.
atera wotannatuuka mukama watannantuusa but I know ngenda kutuukawo naye ate nze nsuubira nti ate awo bwe weetaagire nnyo abantu kituufu okusingira naddala ng'otandika naye ekizibu kyaffe abayimbi bwe tumala okukatinga karo we natandikira nga ndi katini ndi nga Fiona Fish bwagambye oli katini oli kasiiwuufu kati bw'otandika ofuna ku busente obugula ku nviiri ez'ebbeeyi osula bulungi kati gwe nolaba ng'oli w'amaanyi ate ng'abamu n'okwambala ku lebo ne twerabira nti ate abantu abatulaba eyo waliwo abatusinga okuba obulungi bangi nti nga teffe tukyabeetaaga nnyo ne n'obuuza n'olaba ng'owaganyadde bakuyita n'ogira otya okitegeera lwakwanza ekizibu kyange nze ate kyennina abantu ndowooza abamu bayinza oga malala nze ndi principled nnyo tosobola kuŋŋamba kintu ng'ate kangeze ompise ku interview nga leero n'oŋŋamba leero okitegedde ku makya n'oŋŋamba mbadde nkwagala olw'eggulu kyovola nze nakugamba webale nnyo kati olowooza bakinakkiriza kati abamu bagamba malala okitegedde nti jjukira nze ndi muwala ndi mukazi woŋŋambira okwetegeka ng'oŋŋambeko olwo lunaku neetegeke nkole ki nze gwolaba ngenda okujja ku TV wano mbanoonyeza engoye nenziiwa nenzizaamu okitegeera so kati oba olina okupulaninga olunaku ne lutuuka ng'okoze ki kati waliwo abanyiiga mbu waganye okujja ku interview waganye okitegeera agamba oyo alina amalala oyo alina amalala because nze ku ndaba yange ey'ebintu in life you must set your standards you must set your principles nti nze nga Karo oba nganze soda I want to assure you one thing abantu abasinga bawulira erinnya lya soda abakyala ne libabuzaabuza but if you don't go dirty I will not go dirty if you go clean I'll go clean you scratch my back I scratch yours so it must be a fact nti olina okubeera ne standards zosettinga mu bulamu obwo kati anti abamu abo batufunira obinagamba oyo omuwala wana amalala era tova ku ekyo bw'oba okola kituufu nze nkusaba tova ku ekyo kubanga nange singa saakuyise nga bukyali you would have not come nakutawaanyiza never at all but waliwo abagamba jangu ekiro tulina interview n'omugamba yiyi sijja kusobola era nakiddamu n'omulundi omulala nakubira kweyo time nagamba njagala ojje wano n'ogaana oba n'omugamba sijja sobola n'akola ki n'akunyiigira kati actually ekyo kansooka empetere mu kkoona omukulu Ronald Mayinja bano baana mmwe mwabakuza bano abaana mmwe mwabakuza they are setting their standards their principles and they are well organized I like this but with or without fear or favor Ronald Mayinja you never turned up for this show yet you were informed a week before naye oba walya nga State House yakukyusa oba okyali mulamu ojja kujja oli byogera nze naawe tujja kuwaŋŋanako Ronald Mayinja ate nina era story enkunoonyerezezaako bingi bye nnina emmotoka eri gye wafuna ate simanya bakubanja ate Karo kati awulira akiisa ensingo naye tonyega sigenda kugira it is okay ogamba nti ayinza yakuwa ensonga tagiwanga kati mulina okwetereza ebyo sibirimu ate nkugambye ntonyega leka nze mufumite emisumaali gyange nja mwefunira kati Karo tugendewo awo wennyini ku show tugende ku cyberbullying waliwo the ongoing topics now eziriwo cyberbullying abanamawulire against abayimbi against banamawulire it's not only here in Uganda kiri global ne walala kibeerayo twalaba George Floyd omuddugavu naye bamutisa evivi so it's all over the world elsewhere cyberbullying jeri n'abalala obutematira in terms of dignity in terms of buvunaanyizibwa in terms of responsibility in terms of stardom akitegedde kati ongoing omunamawulire yeetaaga omuyimbi n'omuyimbi yeetaaga omunamawulire right naye nga ekyo wana Uganda nze kintu kye mbadde nga neetegereza ebbanga siruddeewo nnyo but myaka 5 mu industry but n'ekintu kye ndabye nti nno wana Uganda a presenter omuyimbi yeetaaga presenter bwe mukitwala not me according to my seniority and experience sisobola gamba nti omuyimbi yekka nti kiri one sided omuyimbi nti presenter nti omuyimbi yeetaaga presenter kati nyinza okuwa credit wa engeri gye wayogedde nange ng'ogamba ku interview si buli omu bw'ayogera
sigama nti ndi w'amaanyi oba oli wakabi nnyo oba siri oba oli wa wansi oba ki but engeri gy'oyogeramu n'omuntu ematalinga oba okitegeera naye wano ene Uganda pulezidenti amanyi nze nkwetaaga naye nga mu reality omupulezidenta yasinga okwetaaga omuyimbi naddala kati nga show ng'eno ogenda kuleeta ani bw'oba toyogedde naye bulungi naye waliwo abalaga nti ati abayimbi tebalina mugaso nina omwami gwe nadde njogera naye ali Sweden muyimbi naye alaga ewaabwe tebakkiriza abayimbi tebajja ku TV manya music tazanya ku TV like that okujjako ng'agenda ku performinga live naye tebazanya music kuki kyovola Bob bali nnyo ku bintu bya YouTube copyright mateeka agabo okitegedde nti waneno eri omuyimbi okumuleeta ku TV either oba olina okuba ng'omuwadde ssente naye waneeno omuntu kwegamba disrespect eri mu industry but on that note, by the way, let me make this note. For sure, I've been in media for quite some years. Naye for sure, waliwo otuuka ddala nga some presenters or some media personalities nga they do it beyond expectations. Nga abayimbi they dish them. Abayimbi ba celebrities baffe alaba nga it's not good, but that's not me. That's not me. I don't do it and I've never done it. Tewali omuyimbi azova na government I've done this or that. But however abachikola bambi just style up and relax. Byomu yetaga munne. We need each other. Abayimbi twetaaga ba presenter twetaaga abayimbi. At the end of the day kisinzira bakukuza batya weeyisotya. Being a celebrity does not mean oli wanjawulo. This is what I always tell people. Nzembera ewange or wherever I move in. Omwana naga soda nomga yes hello how are you? No sangu olingo mugamba konti Caro. I'm just giving an example. Tikaro nayongeze ndabirwa moye waguli. She doesn't want to know. This is not the way. Balile tujamu sente. I need the fans and the fans need me. We need the audience and the audience need us. Anyway, eyo tubaleke tugende ku luyimbo olupya. Ndagirira. How you come with that concept? Not me, my manager. Manager did akoze omulimo. Banaye. Is the right manager. Tubadde nayo kuva we natandika kujja mu industry. Really? Yes. Nga muli bato. Nga myaka egi nze naye. Bambi, job well done manager. Okay. Kati akayimba ako era yakawandiika bakayita ndagirira. Kwegamba yali songwriter nafuukira ddala manager. Bambi. Era mulabye musajja wena mu meetingira yali writer w'abayimbi okitegedde. Naye ennaku z'abayimbi balowooza mbu ennyimba takyasobola zibawa. Lwaki temumuwa mirimu bannange? Oba tomuwa gaapu. Manager n'omuyimbi sometimes ebintu bibasobako. Bitya. N'abeera nga manager tamanaginga kuyimba kwokka ate abalala n'abeera nga market agiri. Amanyiga gonna agatadde ku muyimbi ogwo. Ogambye ki nziriramu? Soda. Ebintu ebyo twabyogedde dda. Dira tusonyiwe naye nga namuyitako wana naye atuwe. Tasobola. Atya kamera. Are you sure? Okay. Manager n'agenda maaso. Yawandika akayimba kuba kayita ndagirira. Yakawandika dda. Neno umanyi nga bw'ozitereka biki bwebityo. Ne video twakagishootinga naye mba twaluta mu 2018. Mboza lwaki video gikola awe mbadde nzija twalukola mu 2018 mu December ne tuluta kale time yemu Sirwana we yafulumira sinakola video ne Sirwana atenga heavy katomanyi collab ogimanyi Sirwana heavy dulire tulupozinga mu promotion mu buli kimu kati mu quarantine ngataka imba bamanja video waliwo abadde bagimanjiza no ddala kati nengamba lwaki sikola video because sawa tokirizibwa nakola video ng'oli mu kyangala so kati olina kufuna ndoza mu nyumba nokola nenga makankola video eyo because oluyimba lulungi. Okay, oluyimba olwo abettanira love n'abali mu kintu balusiimye webale kuba kayimba yo is a real hit. Naye kati kankubuulireko bwe tubanga tukyali mu bintu bino tugenda kuddayo keeyo wa obuntu obwo kati abantu bali mu love saawa zino
Kale oye Karo Nantongo ebigwa biba bwe bitwe bitambula manager waba utwagala okufuna by the way before nga shifiko gena kumpaida chike munsome ku messages abantu nyingi nnyo let's be fair enough manager mubulire tubulire abantu babulire mikolo nembaga bamufuna batya booking omuntu yenna bwaba netaze ojja ku Instagram yange bajita Karo Nantongo official then ku Facebook kuliko Karo Nantongo music page ne ku Twitter because the number when you wayo ya manager bisinga abantu abamu bamukubira for other things kati angamba bamutawanya lumu ngati sebali ku business oshege na manager ngo mutisiza nyembe nedda ya chingamba manager simu tujiweyo bati tujiwaye aganye but omuntu wabayagala Karo taso afeiringa mufuna. By the way, I'm also a good friend of Karo. No matter what obo mwetaga call me, I'll forward the message to the protocol, to the manager and then to Karo herself. So njakuba ngamba bugami ntikali katuyisemu wano onagami thank you for the show. Njagala nnyo Karo yebale kunyimbira nyimba zinyumane doboze eddungi nagamba ye mami Karik yijali tayogedde nagamba soda you so smart ne promoter ne manager yebale tuletera muyimbi oyo nsima show yo Karo onyirira tatadde ko linnya onagamba nze juko hazard mpererwe mbuza Karo ayinayo omusajja aya byabizemu yagambye nti ayigenda kusoka kweteekateeka ebintu biterera akayimba akapya bakayita ndagirira tugenda kuba tukakuwaawo Ntongo how old are you Nantongo how old are you just from Kawempe olaba ebintu by'emyaka ebyo biraba omanyi twogera nnyo amazima batugamba tulimba kati nayogeranga amazima nembabulira emyaka gyange naye naffe tufuna obudde nno ne tuddayo ne tulaba show zino ku Facebook live ne tulaba mu comment ne batugamba tulimba kati bw'oyogera emyaka gy'emituufu bagamba olimba kati twakivaako ganda mwafuuka ba desire zino katukireke karate nawe abate nebo bagamba emyaka njabaga ne 18 bagambe nnimba katukireke DJ Ben webale kubanga kwoli ematuga Joshua webale kubanga kwoli Florence Kayongo agambye enyumirwa nyimba za Karo thank you for the show onagamba Madam Jackie my boss how are you doing onagamba yelo semakula it's me Eddie from Kawempe Mbogo ndabira mwana muwalo yanyirira naye tatulaze ku kikolo banaye ekikolo ate kyaki kade ebintu bino bya fashion show mutulekeke ekikolo tajja kibalaga onakibalaga ekikolo kyeki mama kye yakuwaleka kikankane bannange Muyingo Ibrahim sister, I like your music and I like your voice. Okay. Hello, thanks for the show. Greetings from Karo to Karo. Okay. Mama Tone Gangu agambye munda biroyo anyiriranga omunyo ogugudde mata. We mutawano ono baba naye munawana ani. Ate nawe Janati webale kubanga oli ku show bana message nyinyi nizo butazimala. Hey, thanks for the show. But she says she's not married. Can I apply? Ebisanyiza ina simanyi bana totadde ko linnya lyo naye mbu ebisanizo lina mama Puch ne mama nere mukyala mama Puch agambye tuli mukulaba Karo azala abaffe nebyo mwebiri mama Naswi naye bale kubanga kwali ku mukutu ono Lydia na yali mukulaba Diana Chimera banji I'm sorry the messages are endless, they are too much. However fik twakayimba ko ndagirira abali mu love Karo mwenna balumya fete yeta nafuna ate tajja kufuna kuba kyeteekateeka kuba kayimba tuwe mwakapera nga bwe tugenda tusibula abantu bano nenga tunasibula tumira ku bantu bayiro mwenna babaddeko ku ABS mwebale nnyo soda nyanzo kunchaza wamune ABSTv mwebale nnyo ne bafanzi bange mwenna abanjagala babaddeko nga mulaba aban following. Thank you so much. By the way, wavayo mu Golden Band, right? Yeah, kati ndi solo artist siri mu under. Ani asingo kuba mukwano go mu Golden Band? Abonna mikwano jange. Okay. Yes. Kale kati tugende mu kayimba ako. Na kayimba kange bakayita ndagirira kekapya. Kagenda katya.
ndagirira gy'oli nkusangeyo ngambayo aninzije lavu yeninye mwana gwe laba nebyenkola binnemye ngambayo nawe ngambako Fiki! Teka ya kaimba. I sign out and say bye bye to Badene Caro and I love Nantongo. you.